Abo nabagamba nti buli wembeera era ebizibu we binsanga. Nali wano wennyini nga nnyimiridde n'ensobola okufuna omwana Ddaani. Agamba nti yalaba mmotoka ng'eri eri ku kkubo n'ategeera nti wendi wano bambi najja ng'ensonga emuluma ya maama amuzaala. Kye nakola ku olwo twalina okufuna ka transport n'agenda n'aleeta maama. Era maama mbadde wano mu kuzimba era ne bamundeetera. Munansonyiwa abalabi bange okubatika obuzito naye nange bumpitirirako. Tetujja kukola kimu, byonna tujja kubikola. Era byonna tujja kuwangula, byonna tujja kubiyitamu inshallah. Katonda bwana batusaasidde byonna tujja kubiyitamu. Maama nsanyusa okulaba. Kale nnyabo. Nja kukwatira. Kale nnyabo. Amannya go ggwange. Naatume. Oviiridde ludda wa maama? Masaka. Oviiridde Masaka? Mutabani we yansanga wano n'angamba nti oli mulwadde. Nsaba ontandikireko obulwadde bwe bwatandika. Ennyabo. Natandika n'embeera awo. Nenfuna olubuto. Olubuto ne lutandika ne lubeeramu. Lwali luweze emyezi 7. Nentandika okufukumuka omusaayi. Ng'omusaayi gukuvaamu ng'omukyala? Ng'olubuto lunayonooneka? Kati bwe twatandika okwonooneka nentandika okubeerawo nempisibwa bubi nengenda ku kitanda. Bwe nagenda ku kitanda ne bagamba olubuto lulabika luvuddemu. Naye kwatukujjanjabe oddeyo ewa. Kale obwedda tunoonya wirubaalo. Omwana wuli alina wirubaalo. Jangu boyi, jangu vuga ng'ojja eno. Vuga ngo awulira, vuga ng'oleeta eno. Jangu vuga ng'ojja eno. Aha. Obwedda tunoonya wirubaalo bannange. Obwedda tunoonya wirubaalo nga wirubaalo mwina kye mugigambako. Leeta wamma. Twazikeko kuvuga. Twazikeko ku wirubaalo. Tunoonyeza wirubaalo obwedda. Eno teriko n'agamba. Wagijjawa? Iyo. Ani yagikolera? Abawala mujje musombere ku eno. Wirubaalo yino talina ewuuka oluwewuka. Ebino bikajjo. Bimuli. Aha, olubuto ne lukola lutya mukwano? Abasawo ne baŋŋamba olubuto luvuddemu. Kati nange nenzira emaka gange nentuula nenkivaako. Abaana ne baŋŋamba nti maama kati nga bwe luvuddemu tugumiikirize tulabe embeera ki gy'onoobeeramu. Kati nga mbeerawo nga kamunguluze nnyina mungi nga siina maanyi. Kati ekiseera nga kituuka nga ŋŋenda okuwulira mpulira ekintu mu lubuto. Okuddayo mu basawo nga baŋŋamba nti olubuto mweruli terwavaamu. Lwawagukako buwagusi naye olubuto okyaluyina. Wabula tandika okunywa eddagala. Ntandika nnywa ddagala. Mbagamba ebigambo bino nanywa eddagala. Naye ekiseera kyatuuka ate nentuuka nti kiseera kya kuzaala. Okugenda mu ddwaliro nga tebalaba lubuto. Kyokka nga wali be baakugamba nti olubuto mweruli n'onywa eddagala. Era nkugamba ebigambo bino. Omusajja ye akakasa olubuto mweruli. Era nange nannyinira omanyi nti olubuto nduyina. Nentuuka mbasawo abazungu banvuma buvumi nti ndi mubbi wa mwana ku baana benzadde bonna. Nenfuuka omubbi. Naye simanyi muntu eyankola ekintu ekyo ekibuza olubuto lwange. Bagamba ne kuseera kino nyina obulumi bungi. Mulaba mubiri nenyina obulumi. Kituuka ekiseera nenfukumuka omusaayi nga muyitirivu. Naye ng'olubuto ddo lulaga nti mweruli. Bwe ngenda mu sikaani egamba olubuto teruliimu. Ate bwe mba neebase nze olubuto nduwulira lwekyusa muli. Mpulira omwana nga yandibadde ng'omwana era bw'azannya ng'abakyala bwe mumanyi omwana bw'azannya. Ne nina obulumi obumala kubanga ebbanga lyatuuka erimuzaala nembala ne likoma. Kati nkutte mwaka mulala. Kubanga kati omwaka mbala omwaka gumu n'emyezi 7. Era n'omwami wange gy'abala. Ku kiseera omwami byamugwako nange ne binzigwako
naye okusinga nze nsinza okumenyeka ennyo kubanga nze neetisa obuzito era nze mbonaabona nanoonye sente zange ne zinzigwako ne ngenda buli nsuubira ne Mulago Kampala ono yankeberako dda naye ne babula olubuto. Mu kiseera kino mbagamba nti nnyina obulumi bungi kubanga buba bwatabuze ne ku ssaawa zino mulaba kinkuba ne kintugumbula ne kitandika okwogera nti twagala musaayi n'olubuto tali luzaala nga tamaze kutuwa bye twagala. Ekintu ekyo kyogerera ku ggwe kennyini kikwata ggwe bwe kikwata oba otegeera okutegeera kuggwaawo abaliwo be bambuulira lwe bakugamba ebibaddewo bagamba kyogera kitya kigamba nti twagala tukutte kubanga tokaddiwa obeera onyirira ate n'okuzaala oyitiriza okuzaala. Kale bambi omuntu oyo yannanga obwemage siina kye namukola era kyansi gye neebaza Katonda siina kintu kye nali nzizizza gy'ali bw'aba nga akinkola noonya bulamu bwange bubeewo taasa abaana bange bamale kkula abasigadde abato naye nga nnanga bwemage oyo ankola ekintu ekyo kubanga siina kintu n'ekimu kye nali mukoza. abo abagamba abasawo nti nno olubuto teruliimu kati bagamba lwaki luba luzimba bwe lutyo nga teruliimu mwana bo badde basazeewo bansale na busazi ne baŋŋamba nti bakusala ojja kufa ku kyogero ekyo bakusala olwo bajje nti bajjemu omwana ate terukaluba lukaluba naera sikwe kukaluba okw'amaanyi kubanga lwadde eno ku mugongo gye lwakulira kati wano lujja kiseera nola nti weeruli n'oluwulya nga lwekyusa ne lusimba n'owulya ng'era omwana mwali n'owulira nga era bwe yandyekyusizza naye bwe kituuka ekiseera eky'okugenda mu ddwaliro nga lweyera nga mbeera kinyama kyereere nga baddokita baŋŋamba nti ono mubbi be bano ababba abaana b'abantu babatwala basaddaaka mukama nsaasire sikikolangako. Tofaayo ebyo tebikuluma ebyo tobitunuulira tetugenda kutunuulira bantu bye boogera nga bakuwaayiriza tubitwale ng'ekikulu already onoonya bulamu bwo kubeera bulungi naye ennyo nnyo buli Mulago kubanga Mulago Masaka naswalirayo nnyo ne baŋŋamba nti bantwale bansibe bansibira ki ye mwana gwe mba nsookeddeko okuzaala ku basajja abakulu bennina n'abazzukulu nange saayagala kutuuka ku ekyo naye akinkola simanyi kyanja ayagala nfe kwandibadde awo naye ekintu ekyo kyennyini kyenjagala akwera siina maanyi naye twandifunye ekintu ekyo kyennyini kye twandifunye ne tulaba ki kyennyini kye kyagala ne kye kyogera kubanga nze sikimanyi sibeerangawo ko nga kyogera simanyi kubanga bwe kiba kijiini era kiba kirina okwogera bwe kiba kijiini kiba kirina okwogera muntu omwambeere kumpi ekiba kijiini era kiba kirina okwogera twagala tumutte tuze ku ssaawa eno tuze twagala tumutte tuze mumutira kimu mpaka okumasaganya g'omukono tuze mwe baani tulijinja mu ssabo tulijinja mu ssabo jinja mu ssabo maama w'omuto gy'ali yamutta amulanga ki taata wamwagala nnyo ne maama we baganda be ne taata we twagala tumutte n'ekibanja kye yamuwa kyaki nakasanga kaana kato njagala nkatte gwaddaani jangu owulira bye boogera obimanyi nze mba sibimanyi ate nakyamaanyi kunzita njagala gwani anti gwani nze aneti omumanyi aneti yani jajja mukakitaawe jajja gwe yawasa oluberebe nga amaze okuzaala ono aba mujjawo maama ono
Jajja musajja. Ndi mujjawe. Ono omuganda nali simwagala maka. Njagala mutte. Mubatire maaso. Mubatire maaso n'olubuto lwe muyina lwayina. Mubatire maaso. Mubatire maaso. Kati oyagala tukuwe eki mukwate nnyo amagulu. Kale jangu wano. Kaakati nze nkwagala nnyo. Nze ngenda bawa embuzi mumuleke munaagitwala. Embuzi? Ngoto batukula nte. Mwagala nte? Yagenda ludda wa? Yabijja Jinja. Naveera akaayi yonna n'agenda ejjinja. Yava mu maka ge Lwengo. Najja Jinja. Kati bwe naleeta ente munaayamuka? Nyamukkiriza n'okuzaalazaala olubuto naluteeka ku mugongo. Ate buli budde mufukula omusaayi ne ku ssaawa zino alina omusaayi ogujja. Ne ku ssaawa zino gujja. Kale yamuka ogende. Genda. Mute. Mpola. Mpola. Mute gwe tofaayo. Mujja kunfunirayo ku mazzi omukyalo n'agenda kunaabako n'ebigere eri bijjudde ettaka. Nyongera okubuuzaako mukwano gwange yonna gy'osinziira okuwuliriza n'okulaba puroguramu eno. Nyongera okusaasira alina obuzibu obuteebereka. Nyongera okugumya mu buli mbeera yonna gy'oyitamu nti bw'obanga ewaka ng'oli mulamu ng'osobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo. Oyisa abazimba tukendeeze ku maloboozi, abaana nabo basobodde. Oyisanga emikono mu maaso mukwano ne weebaza Katonda olw'embeera gy'olimu. Embeera y'obulwadde nnyingi, embeera y'ebizibu nnyingi, ebitakoma by'otayinza na kulowooza nti bigenda kukoma. Naye Mukama y'asinga okumanya. Ebintu bino ebiruma omukyalo ono mulimu ebigyini naye mulimu n'amayembe ndowooza. Anyway tunalaba n'amujjanjaba nayinza okutegeera okwange n'experience gye nnyina kye nsobodde okusobola okulaba. Mukuume emibiri gyammwe banywanyi bange. Gwayinza okuba nga tolina muntu gw'okola bubi naye togenda kugaana muntu mulala kukola bubi. Ekyokugenda ewajati majiini n'ofuna obubaani nga teweepankirwako jjiini. Nze sirina jjiini gye siyinza kwogeza naye siri musawo. Omuntu yenna ajjanjaba amajiini alina okuba ng'amanya amajiini. Era nze siyinza kutuuka mu kifo ne lindaba ejjiini eritasobola kwogera netasobola kuvaayo. Tekisoboka. Kujjako nga saagadde bwagazi. Gwe olwaleero bikuyingira n'osiiba nabyo n'okuzaala ne bizaala. Naye ng'ate amagezi g'enkuba ga bwereere osobole okwetaasa n'abaana bo. Nze sirina kintu kye ndifa nakyo. Mbwekyo nkimanyi sigenda kigabira muntu mulala nedda. Nange abambeezezzaawo ne nsobola okuwangaala ku bantu nga mmwe. Yakubira. Nagamba mulongo nkuwulira ng'oli mu bantu. Jangu. Nkuwulira ng'olwanagana n'ebintu. Ebintu bijja kukambuwala olunaku lumu bikuleeteko obuzibu. Jangu. Ono omuntu tannatereera. Kino kijiini kyekyebase. Tannafuuka muntu. Era nninda amala okufuuka omuntu ndyoke mujjawo. Kuba obuzito mbuwulira. Teri muntu azitowa bw'ati. Kati oba kyo kirowooza nja kirera paka ddi. Mulaba okugulu kuli bwe kukyakankana. Mubadde mukugenderedde. Kati kiri ku mubiri gwange nze ndera. Ndera kati kyo kirowooza nti nze mmanyi nti nno omuntu. Nja kirera paka lwe nayagala kigende. Mulimu ekyaŋŋamba mulongo tukubuulireyo akaama kamu. Mukama waffe yategedde nti bakuleeta eno. Mukama waabwe yategeera nti omulwadde ajja mu musomo. Mukama waffe yagambye bwe tukutuukako nga tukugwa mbulago nga tukutta. Konze lwaki temunzise? Tutuse no nga naffe twagala okukulabako.
Namugamba kati mukama mwe munamugamba mutya. Kama ffe tugenda kudde tumugambe tetukulabye. Naye nga bambi byayite biina kyakkola. Byayite biina kye biyinza kunkola. Kale yamuka omukyala asigale. Maama yani erinnya? Mukyala Dola nantume kati gwe njagala oddemu otuule bulungi. Mukyala Dola njagala Nola. Mukyala nantume gwe mugende nammwe mugende omukyala mulwadde mugambye n'engoye ze mwazonoonye dda. Mugende omukyala atuule. Mukyala nantume. Mukyala nantume kale tuula. Kale tuula. Olubuto kati oluwulira otya? Onyote ekuluma sooka okwata amazzi. Nzo mmanyi. Kwata amazzi onyweko. Okyawulira bubi? Jangu wano kale. Ani ono? Gwani? Ogwo muzimu. Maama we yafa? Yani maama we? Tomumanyi linnya tewamulabako? Namyalo omwana wange bamuttira ki? Omwana wange oyo omukazi amuttira ki nga nange yeyanzita? Omwana wange amuttira ki? Bagambye nti ogwo muzimu. Omwana wange amuttira ki? Sabeera mu maka nga yannemesaamu ng'ati omwana wange amuttira ki bannange? Mutaase omwana wange addeyo mu maka ge n'abazzukulu be bangi babonaabona. Baana bange babonaabona. Omwana wange amuta n'olubuto yalusiba ku mugongo maama. Omwana wange lwakuba yanzita. Ekitegeeza oyo omukyala gwe mugamba yali mujja nansi obitegedde. Omukyala oyo yali mujja wa maama woono bano abaana bamuyita jjajja. Ono aba maama w'omuto muka kitaawe. Era yeyatta maama woono. Aba ayagala azze ku baana be. Abaana booli gwe yatta mujjawe. Nkyala nantume. Awo munnange waliwo ebizzi. Okugulu kuteeka eno bw'oti ne leeso eno gikuumireko. Munnange eno bulijjo si gye mbeera naye mutabani we gye yakuleese. Ennaku zino sirabika engeri gye watali misomo. Katebe kagize. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA tuli mu kuzimba olwaleero ewa maama maato. Nyaniriza buli kizibu kyonna ekinajjayo kubeera sina kye ngenda kukola. Katambala kaakano sina kye ngenda gaana. Mukama Katonda kyagenda okuleeta kye ngenda okgenda nakyo. Temugamba ate mulongo tuli mu kuzimba toogaseeko omulwadde tunaabikola tutya. Tuli bangi. Olwaleero ayina bw'aba ayina y'abaweereza. Omulala bw'anaaba afunye n'omulala aweereze. Si bya mpaka, si bya kulemerako. Naye ekinnuma be bantu. N'olaba Star TV program n'ogiraba n'osaasira n'okomaawo. Ne bwe biba nnusu 5. Binnyambako okulaba nti mukyala nantume asobola okujjanjabwa era asobola okubeera obulungi. Ebya mukyala nantume kwakonyweko ku mazzi. Ebya mukyala nantume bwe bito bwe bigenze nsaba kimu bujjanjabi. Tulabye ffe ababonaabonera obujja bw'abazadde baffe. Kubanza oba tuyagala maama wange ate nange n'ontwaliramu n'omuzukulu n'omutwaliramu. Bannange tekiba kirungi. Nsaba yenna n'abafunye obuyambi ompeereze ku 0752 10 11 13 ne ku 0776 10 11 15. Bwe namufunye ku buyambi nga ndyoka ntandika obujjanjabi bwa mukyala nantume. Katuyongere mu maaso n'okuzimba okyali mu program kooti YAMAKA. Buli muntu gamba munno buli Lwakutaano ku Star TV kasita ziwera ssaawa 4 tandika okulindirira kooti YAMAKA. Olumu etandika nga amawulire gaakaggwa bwe gati n'etandikirawo.
abaana muveeyo tweyanziza nnyo mikwano gyaffe abasombye omusenyu okuva yonna gye muvudde abeerekereza ne mujja ne mutuyambako mwebale nnyo. Mwannyinaze kozi wagambye eggwani Mukiga Ian kwewaayo group tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kale katuddeyoko mu kuzimba ate mpiteko ne mu kiyungu ndabe ekiriyo naye naleseeyo muwogo munsabire baŋŋambye wansi waliyo amatooke bwe baabinudde batya era nalabye muwogo baŋŋambye waliyo ennyama nabakutte na binyeebwa na butula. Mukyala Nantuma oyagala kulyaki? Tibinzikiriza na kulya. Ebikiriza kulya naye ate ng'olina okulya oli oyagala kulya ku kireero ng'omuntu azzeeko ku bugenyi. Omutima tegwagala kulya. Omutima tegwagala kale onaanywa kasita nkuwadde amazzi. Anti lwe luno yali lubuto anti gwe tobaddeewo tubimaze lwa myezi kati omwaka gumu n'emyezi 7 lwatandika okwonooneka nga lwa myezi 7 abaakatwegattako olubuto lwatandika okwonooneka nga lwa myezi 7 ne lwonooneka ne lutawaana ne luba nga luli bwe lutyo. Naye tugenda kulaba nga tujjanjaba era tugenda kulaba nga embeera eterera. Kale katuddeyoko mu kuzimba kankomewo. Yakatwegattako oli ku program kooti YAMAKA ndi eno tuli mu kuzimbira maama maato era nga twaliddwa mu ddwaliro. Batugambye amawulire agavuddeyo nti agenda kuweebwa ekitanda embeera si nnungi. Kale tusaba okutusabira atasobola okusuuka. Dokita agambye nti okukomyawo byalidde kiyitiridde mazzi gamuweddemu ndowooza ne we tubeeredde wali nga tumutwala mu ddwaliro mulabye ebiyita mu kamwa ate n'embiro gyakoma okufuna embiro gyakoma okufuna vomiting and diarrhea nga tubyogere mu luzungu. Naye n'ebizibu by'ensi eno nga bwe bitaggwaayo wembeeredde wano waliwo omwami bambi azza nnoonya ategedde nti mulongo ali wano ate nga gwe mukisa saba obadde wakanoonyeza wajangu wano olina masiki teekako masiki yo oli otya gye tuli mulongo gyebaleko mulongo ale mukwano naawe gyebale obadde wakanoonyeza wanawa mbadde najjako awo ku Star nenjako ne ku Shanita naye nga nze emirundi mingi nnyo gangizaako kunoonyako naye nga nnemererwa bambi oviiridde ludda nze saawa zino nviiridde muno mu Kawaala ategedde yenna nti mulongo ali wano obadde oyitayita ne bagamba enengedde emmotoka wali ku kkubo endagenda njikweke era mbadde nzimanyi ne bazitambula mmanya bumanya nti mulongo ne bakusinganya mu kkubo namanya nti muno kale njagulayo endala gye mutamanyi inshallah. Kati mwannyinaze buzibu ki? Obuzibu obuliwo tulina maama waffe yafuna olubuto ku myaka egy'obukulu bye yalufuna lwalemererwa okuzaala ate nga luli myezi 16 olumbe lumusika olumbe lumukuba tebitegereka alidde ssente nnyingi nnyo yagaana okuwona embeera si ya bannange myezi 16 katubala 9 10 11 12 13 14 15 olubuto lwakayitako emyezi 7 lwagaana bamututte musika nti balaba bizimba tebalaba kintu kimu olubuto naye olubuto lwereeze kati babeera nga alina wali nga alina byakola nga lumukuba gamutwala mu ddwaliro ng'ali bubi bwe lumukuba olowooza ayogera biki kwegamba nze ebintu byempulya ng'ayogera agamba ebintu bive ewaka gye bamuzaala bakayana bwe otuloga otutta otusaanyaawo naye kati tumanyi pulogulemu eri luddawa kati ate n'abaana omutaaliwo gwe yakazaala abaliwo abatoto bagamba nti ebintu biva waka kwegamba tuli mu mbeera ey'obutamanya kwegamba bebijja ng'abaana boogera bagamba mbu baatulonda emmere bagiteeka muki mu muwala n'edduka buli kimu tufiirizibwe nga bufiirizibwa nti baabalonda emmere ne bagiteeka mu mwala naye kulukuta kati kitegeeza ebyammwe byonna birina kulukutanga bukulukusi kino kiki owandiikamu booba bodaboda bw'osomba
mbadde mpandise ebbaluwa nga njagala kugirondamu ngiweereza ku sanyuta giradde bambi bikula wano etandikira wano mulongo gyebaleko amanya gange gwe Ddaani bambi oyo maama yakuzaala bambi weebale kufaayo kati ate obuzibu omulwadde yennyini mba neetaaga okumulaba omulwadde ali luddawa omulwadde ali Masaka ate lockdown yali yatusalako nga tetukyakola tubali tuli mu mbeera kati nga tuli mu kunyigizibwa bunyigirizibwa era nga tubeera mu kukaaba kukubira yeetaaga ssente tewali buyambi ezaalo twazikozesa ne ziggwawo kati tuli mu bbanga ate nga tubali tukyamwetaaga nga mulabye Ddaani ndako Masaka gyali kati taxi stands okutambula taxi zitambula ati onaamundeetera ogenda kunsanga bw'oba onansanga waneera nze kasaba ngambe tugenda kumuleeta sirina buzibu kasaba nsikiriza nompa olukusa olumuleeta nsobola omumuleeta mu bwangu kale Ddaani kati ogenda kumpandikira wano ennamba y'essimu engeri gyo eyiyo kati ogenda kundeeta ebbaluwa eno ogenda gindekera mubaddemu mu kitabo ebirala ebikulu bino badde byange kale kati wano ku bbaluwa nterako essimu yo nja kukubira nkuwa olunaku lw'oba ogenda mu kyalo okuleeta maama sirinaamu nno kasente ka transport mwana kyali awo kamala okunoonyayo ka transport ng'ogisobezza anti olongera giwandiika ogenda gimaliriza ogiddemu n'ogwokubiri nyongera nange omuntu yenna w'oli ng'olina emirembe muŋŋamba oba nnyina obuugi nva kunywa buugi omuntu yenna gy'oli nga bannange osobola okubeerawo ng'oli mulamu ng'osobola okufuna ekyokulya ebintu ebirala bireke bulesi weebaze Mukama Katonda olw'ekyo ky'oyina omusabe kale akuwe by'osaba ebirala naye ate obeere mugumiikiriza kuba ffe abalabyeko abajjira ddala eno wansi mu bantu ffe tumanye embeera eri mu bantu ba bulijjo bwebityo ebya Ddaani bwabiŋŋambye era ne Ddaani ffe tugenda okumujjanjaba maama we nga ffe ab'ekkooti y'amaka ekisooka obulumi omukyalo oyo bw'ayitamu omwana agambye nti atuuka n'akuba amasimu ng'akaaba bukaabi sinnaba kubumanya kuba sinnaba kumulaba naye mutabani we waatuukidde okujja okunnoonya paka wano ng'embeera maama we gy'alimu si nnungi genda kusobola okufunirayo Ddaani ka transport akanaaleeta maama bw'anaaba atuuse nja kumubalaga tulabe engeri bwe tutandikira okumuyamba mbeebaza nnyo mikwano gyange mwenna abali ku Star TV mwenna abali ku program Kooti y'amaka mwenna abali ku YouTube abatuwadde obuyambi tweyanza nnyo tweyanzeege so nga n'abaana bonna ttiimu yonna eri wano mu kuzimba nayo nnyongera okugyebaza